Welcome to Shalom 256. It's happening with Gulika soda. Oxygen soda. Oxygen. Enamuje mulago. Kati lwaki ate omutambuza? Anti nino muleta ate mumpa interview nga taliwo. Umuntu abaso tegera mwana MC Kisati mulwadde osinga okwata omwana omutambuza ate nga twate kimwongera obulwadde. Tetulina kyakukola byonna nze nnoonya bulamu bwe kakati bennoonya kuba abantu abasinga boogenda n'omugamba n'oleta zino empapula agamba ezo bazifoojinga so nga ate zino empapula oziraba gw'oba owakana nga nkulaze zino empapula bintu byakyuka oba oyagala okufuna information ogenda emulago mu kompyuta bibaamu byonna bagamba njagala details za gundi titititi nga bakuweza details z'omuntu oyo okitegeera so kati nti embeera gye ndimu mu budde buno okunyanguyira era mukaka kubanga katuto omulaba bwafaanana talina maanyi yadde amaanyi tagalina ezo omulaba zonna engalo ziraba ezo omulaba ono enkula y'ensi y'emu n'eyaffe kati gwe tunuulira enjala zo tunuulire n'ezize nti ye enjala ze zikula zibendinga olw'ensonga tafuna oxygen yamala enjala kuba bwezi tafuna oxygen yamala kyebula nga zikula zibendinga zo kazirabira ddala ku luno esegeera kati n'omutwe tagulanga gususumbuka tagulanga gulemu obulinga kati oxygen era takolaki tamala kati era lwakuba nti kati saagala musumulula nti ekifuba era bw'okiraba kanyinza okikulagana kuba badde bamuggyako wali samples ekifuba kye bw'okiraba kiba kyawufu nnyo amagumba gabeera kungulu aye n'enkuba ye ey'omutima njawufu nnyo ku y'emitima gyaffe kati awo yadde aliko oxygen emulago gonna kkubira oli essimu wano kati nakapiira kaali kavuddemu mu nnyindo kati awo nga bali muggyako samples omulaba ekifuba kye era weewamu weewo n'ebirala byonna bisaakuweereza kizuulo kyambe omwana mulwadde kyatandika kya mulwadde wa mutima kati omwana ono kati ali n'emyaka 3 kati omwana ono nagenda okumanya nti mulwadde wa mutima mu mwaka gumu n'ekitundu kuba omwana yantawaanyaawo ng'omwana tawona nga tumujjanjaba nga tawona kati nalina dokita wange by then dokita waffe oyo yatufanako bamuyita dokita Niko yali dokita wange yali dokita wa famire yange ate yali boosi wange kuba nalina emirimu gye mukolera nali supervising ebizimbe bye kati yamukebera kuba yalinga owe mulago yamukeberanga wano mu kliniki y'ebikibiki yamukebera buli kimu ng'alaba tekiggwa nangamba n'omwana ono kubbanga lyemujjanjabidde nga tawona nangamba genda emulago nanconnectinga ku badokita emulago netugenda emulago netutuukayo nabo ne bakola samples endala zeyali agambye zonna ezibayo nga ziri kiriya kati dokita omu nangamba omwana oyo mumutwalewa bamukebera omutima netugenda ku Heart Institute notuukayo ne bakuregisteringa nosasula sente z'okulaba dokita nensasula nengendayo nemulaba ne batusindika mu eco n'okulaba dokita ku Heart Institute osasula sente era nti kati emulago ndowooza gundi esinga okubanga ensetting ebulungi session esinga okuba nti ensetting ebulungi ey'ab'emitima anti ye ow'emitima yo olina okugendayo ng'okimanyi bo basetting esente oziwaayo naye bakola ebibakola ne bakubuulira nti omuntu ali mu state bweti namala okulaba dokita natugamba omulwadde bwe twamulaba natugamba mugende mu eco kati eco kyekiri ekyuma ekiraba omuntu nti mulwadde waki gundi mpaako ku gundi mpaako ku simu yange eyo kyekiraga nti omuntu mulwadde w'omutima neŋŋenda ne bamukebera ne bamulaba nti mulwadde wa mutima ne baŋŋamba omwana yeetaaga kulongoosa ne baŋŋamba naye kiyinza okubeera ekizibu kitya nti waba wakolebwa akayinza okukolebwako sajjala ebbiri basobola omulongoosa omulundi ogusooka bamulongoosa n'omulundi ogwokubiri okiwulira neŋŋamba kale kati obuzibu bwe bwali abantu be nasooka okufuna ba agenti
nga sirina ssente sente nga sizinaawo ze baagala nga bakuba ba agent banasooka okufuna ebiseera baali baagala miliyoni zaali 9 ng'ekyenda sikirabangako nze Shalom nze bukyanga nkolera mu bidongo ne ŋŋamba nkoze ntya kakati Mukama Katonda kati wano we wajjo aw'essimu yange ndi teringa zammwe ez'ebbeeyi kati bumaye buli kimu njagala nkikulaga omanye abantu kati wano gye weyabadde bwazo byabadde emulago kuba kulo nabadde siina ssente gulo mundi ogwasooka bayaka ekyo kintu kyakamuja katifuna emirundi egiwera kijja ne kimukuba ne yeegolola baagenda kufa kati oba olina omutwala emulago ne bamukanika kati kuno ate kyamuyisizza bubi nnyo era yoyaawo nga bamuwa yalinze kati sente bwe zambula natandikawo okunoonya ssente bwe ntandika okunoonya ssente nembeerako abantu be twali twegasse nabo bannyambeko mu kunoonya ssente kati ne batuuka wakati awo ng'omanya ebintu byaffe ebya entertainment tuuka wakati awo abantu ne bakivaamu bwe bakivaamu jjukira nti kati ffe ebyaffe bw'oba onoonya kati nga ssente z'ono omwana olina okunoonyayokko abantu abakusinga amaanyi bw'oba olina okufunirako sigino ofuna ssente bwe banvaamu nenkivaako bakomediani tebaabiriimu nnyo ku bakomediani omuntu ye abadde nga nyamba era yannyamba yoyo ye tanvaamu ye ne bw'omutuuke n'omugamba njagala ssente bwezitagamba nabo bwezimalyaki tiyoyo buladi wange taliko kugamba ki oba ki ne bano abalala temulina kibiina kibagattanga bakomediani tekirina kati guno gwe mulundi guno kati guno gwali gwakubirira wano nga tuli mulago ebifaananyi nsubira bibeerako ne date kakyeŋŋamba bano bakomediani bemukola nabo bo tebakola initiative oba okujja okukola drive oba kawosh oba okuliating awareness mukomediani munnaffe yeetaaga omuyamba kati Shalom nina obuzibu bumu obuzibu bwa kawosh naalibadde njikola n'obuzibu ennate sirina ssente zingiteekamu ekitegeera kye nkugamba nti nze Shalom okeera ku makya ne ŋŋamba nti ngenda kutimba muyimbi bwati ne bwati ntimba buli muyimbi gwe nali nkoleddeko oba gwe nali nfudde sitankisobola naye sirina ssente zenkola ki zikitegeka nti ate eno buladde ngenda okumaliriza nga ate ssente zaali badde ziyamba era ono nzitaddewa kubanga mu kukola drive eyasooka gye nakola kuba B2C bannyambako era nabo bampayo ku ssente naye ssente ze basooka okumpa mbadde nkyagala okulaga ekifaananyi kino omwana ono bwe yali afaanana ne kaakati ssente ze bampa mu kusooka ze najjanjabisa omwana ono mutuusa kati wano waali kuba mu kusooka yali afaanana bwati bwatyo bwe yali ali ng'agenda kufa ssente ze nakola mu drive yasooka nafuna miliyoni 5 ze nafuna miliyoni 5 ze nakozesa kuba obuzibu bw'ono omwana ekibadde tosobola kukijjawo naye okuboostinga omubiri guli okutambula naki n'omutima biire nga byagala okumakingamukko kyekizibu kye nti n'eddagala eribeezawo omwana w'omutima ddyo ng'eddagala ery'ekizungu teriba nnyo lya bbeeyi naye baziyita supplements kati zezebbeeyi ezirina okuboostinga omubiri guno okubeera nga alina amaanyi ng'asobola okukola kyakola zezebbeeyi kuba Katonda omwana omulaba ekitini ennyo omwezi nze nga ntetenkanyizza ennyo kinnya abalina okulya ekyaga miliyoni 2 emitwalo aga omwezi nze nga nze ku ntetenkanya simuwadde olwo byonna byakolaki byeninamu ekinnyo ennyo okuyiya emitwalo aga jjukira sirina ono yekka nayo n'abaana abalala balina okusoma balina okukola balina okukola kitegeera so nembeera nga nsiŋŋaana challenge mu kulabirira omwana ono g'amazima simusobola naye ng'ekikulu kya byonna kye mbadde nsaba kiri ekintu ekyo nsaba abantu kunnyamba kuba abantu bajja kugamba nti oyo twamulabako ng'anoonyera luli ssente nanoonya ssente nekikola ki nekigaana kakuluno nkizzeemu era sijja kulimba ku interview nsookedde ku interview yo kubeera olaba nakubira essimu nga kintabuseko ndagenda okukubira essimu kubona omwana olaba nze nsula wali ku Esalaama omwana ono namala okulya naye bulungi emmere sawa 7 Shalom omwana n'agwa ekigwa omulundi gumu nga
ngavuddawo mukulya nagwe nasesema agenda kusema ati amaaso ne gadde engulu nakwata omwana ono nze natuuka nagenda emulago nga ndi mu sleeveless nga nyambadde ne play box ey'omunda nentuuka emulago kati awo neŋŋamba akanziremu nkole ki nziremu nsaba obuyambi bwensaba mu kusooka ngame nali noonya million 9 right now nafuna abagundi abalala bansaba million za meka 5 kwe kuli tiketi kwe kuli gyagenda okusula ne badokita bagenda okukola ki bagamutwala bweru agenda India okitegeera so mbadde nsaba buli muntu ali eyo bwe kikwatako mbadde nsaba obuyambi abantu bannyambe kubanga Shalom ti walokere wentuukawo ne neebuuza nze nabuuzaako maama wange ng'omwana ono mulwadde mugamba nkoze gamazima nkoze Shalom mu entertainment muno entertainment nkoze ate nkoledde abantu ate nfudde abantu basita ona abayimbi bofudde basita Shalom nina abayimbi benfudde basita njoye nkujjukirira ku Sweet Kid mulimba lwa kisaati mwana n'abayimbi benfudde basita naye ng'oli n'omugamba ng'omulaba ayina obusobozi okuwa miliyoni 3 nakugamba mwana sina sente naye tewakola funa ekifo oba oteeka nzije nkuyimbire n'omuteeka wagambye okujja okuyimba nakusaba sente ez'amafuta ate nga agambye funawo ntegeka amafuta gakusaba ng'ate olwedde ze sente zibamu hayalingira okugenda okukola ki okuyimba kati webuuza abakuyambye eki tewaba ategeera so nze saali badde nga nvaayo nti nenzija wano nenga ntandika okulaajana kuba nze Shalom nze nava ku bintu bye nnina okukola nenkolera ate abantu abalala okitegeera so n'olwensonga eyo mbadde nsaba abantu buli kati abayimbi bano ali batuukiddeko ne bagamba munnange nyambaako kitabuse Shalom abantu abanyamba naye sente ze banyambisa tezisobola kulongoosa mwana ono aliona kyetaaga miliyoni nga kachendaga miliyoni nga 5 njagala miliyoni 5 beni kwata njagala miliyoni 5 genjagala kati mwana nyati tuli ku mutima emiswa gya bypassinga nti omusaayi afuna mutini n'oxygen afuna mutini kati bangambye n'okubeerawo obudde buno okubeera naye waka bangambye ngule oxygen tanka eno ey'okugundi ey'okumugongo bangambye gyembangula gyabanga gyatambulirako kubanga agira nga bwe nkugambye agira n'atabuka kane bangamba ngula oxygen tank eyo abeere ng'akola kiyino kati oxygen tanka yakakadde yemu neyo endala zakakadde zitandikibwako ennungi nsegeera kuba abasawo bambuza sente zo zifuna ddi kuba tulaba omwana agenda akola ki ekirwadde kyeyongera nembagamba sinafuna sente bangamba kati oba tanafuna sente gula oxygen tanka kulaba ezo enjala zenkola zezija nezireeta papo kuno kati opapo kitegeeza talina oxygen wadde n'akamu tegeera kati nembeeraawo obeeraawo ebidongo bimanye ebidongo byafa oyiya bintu birala ate bintu birala byoyiya jjukira nti obeera mupya mu byo tebiriimu ssente tegeera nze sijja kulima nze sina kyenina bulaadi endonga temwagifunamu ssente eyali comedian ow'amaanyi kati ffe kati Shalom twakolera omanyiwo tife twakolanga nga tukola tulaga tulina talenti si bya ssente kati gwe Shalom nze natambulanga okuva ewaka nenzija ku mambo jambo emmenga we yali mambo bado oba gyotegedde nentambula nenzija okukola comedy ku show ya Betty Kajimu nga tukolera tugira bwerere nga talent ye kuleeta nga si ssente kati ne obanga ofunye show gyewakolanga eya ssente ngera ssente zofu oli olugamba nti jangu omugambo nompayo transport tukola ki nga tumanyi nti kyetukolera talenti olina talenti ogenda kutuuka mu maaso ofunemu kumbe kyetutamanyi nti emirembe gikyuka n'emyaka gidduka n'abayimbi abalala bajja bakomediani abalala otegeera so kyensooka okubaza ku Mukama Katonda kimu nti akyampadde obulamu
era nenzikiriza nti omujijjo oguliwo nange nina ogwenyigamu era wendi namanya nti kati omujijjo oguliwo gwa social media nenguyingira era ku social media kwendi era nkola ebintu byenga bwe nnina obikola bw'otunuulira kati komedi wedda n'ow'ennaku zino walabawo enjawulo anti kati komedi wa kaakati nti nga bw'olaba nti ensi ekyuse mu kukyuka ne komedi n'akyuka komedi wedda tewabeerangawo ezo platform kati nga walabe wa Alex Mwangi tebyabeerangawo ebyo era twakoleranga mu mabaala ne bagamba tugenda kukola kalipini ani kalipini mu Ndeeba awo ekifo kayita kalipini sigimanyi kalipini eri awo kumpi ne wana yali awo awo tegeera ne bagamba mugenda kukola Hollywood tegeera naga mujja kubaagala guest house Ntinda kati awo ensingo zolinakulabira ensingo okulembera awo wenakulabira nga ndi bujje bwenti ateweteka mu kintu kyebyo ebintu byenna biggana lwaki weyagalina okwefuula ebbujje nali muto naye ng'otegeera abantu ne mujja n'abaleeta noganze MC Kisaati abatantegeddera bakemba ka Sweet Kid Kisaati waabwe ne tukanoonya nga mwoli gwe Kisaati waabwe abali bansekerera bafudde ka Sweet Kid okyayogera naye Sweet Kid yali Germany agezaako mu contactinga ku nsonga z'omwana nga tanziramu otajja kugamba owetaaga obuyambi ate ngo abantu abakulinaanye balina access wali mukwano gwa full figure wali omutunyuza ku nsonga ezo full figure kuba oli presidential advisor full figure mwagala nnyo n'ekitaba kwanza full figure natandika okuba mukwano gwa full figure biseera byadda nga nze full figure mpita n'ewakaawe nampa engoye z'omutabani wange Faadi gwe nasooka ozaala era simulinaako buzibu waliwo ensonga eziriwo era jjo nabaddeyo ewe nagekuba nkubuulira amazima nze butimu ebintu ebibadde ng'omwana oyo nga ntabukako full figure abadde n'ojja n'akuwaayo ssente nagamba genda okole bwoti ne bwoti tatwalako mubanene be yaŋŋamba yakoowa abantu nejjo yazzeemu n'akiŋŋamba n'abeerako nejjo ebintu ebirala bye yaŋŋambye awo basobola obireka naye nze simulinaako buzibu kuba nze sisobola kuwala na full figure owembanga nze n'ensobi gye nakola ku full figure yakunyiigiramu yaŋŋamba eyanyiigiramu naye nga sijjukira kukola nsobi eyo niwe mbanga nagikola ansonyiwe kubanga ate end of the day oyo omwana ne waba afudde nze nyinza okusigalawo ku nsi kwana nze mbadde mmanyi kati tugakola drive tandikire ku full figure wa full figure mukwano gwo nkola mupostinga ku status kyaliwo nga matu atukwate oba tutambuza wamu baba hamu mugagga hamu baba Yasini kuba baba ina access ebyo byonna nabyogera muganda wange omukazi n'aŋŋamba yakoowa abantu era nejjo yazzeemu n'aŋŋamba yakoowa abantu n'aŋŋamba buli muntu yenna gwe nnyambye gwe mbaddeko naye bonna bampisizza bubi era sijja kulimba nejjo full figure okuva ewaka waakuba nagenzeewo yantabukidde nnyo nentambula neŋŋenda omwana amumanyi era bwe natuuseyo nemugamba omwana wuuno mba aba omulaga ava ku oxygen nemugamba naye Brad mama flower tusoge tumulekemu tusabe Katonda ba comedian baneeno bemukola ne bamulimu gwegumu temu ekibiina ekibagatta President Museveni yaba billion 5 mu sako yaba comedians sala tezinatuulako ku akawunti ezato okuba zijuzi nayogerako ne Muhanji awo nayogerako naye n'abaako enziramu gye yanziramu niŋŋamba kanninde kyakoze eki kyasazeewo yaliwo bannange mayi buli kimu njagala nkikulage wano nayogerako naye awo sakinga wano nayogerako naye awo ali wano kumpi namusindikira vidiyo eno anziramu ate naŋŋamba bino
Segedde. So kati mbadde nze nnyimiridde wano Shalom nga nsaba buli asobola okunnyamba annyamba omwana ono asobole okubeera ng'abaana abalala. Wabula Shalom ebintu ebimu ebinnuma nze bannadde nkugamba linze natuula ewaka ne mbuuza maama wange ne mubuuza naye maama singa ndabye abantu bangi abagenda ku mativi kuno ne basaba obuyambi ne bayambibwa. Ne mugamba gwe fe abantu banyiga abaana baabwe babanyigisanga kayayana gwe otunyigisanga byangwe kiki. Ne mugamba nga nsabye obuyambi abantu bagaanye okumpa obuyambi. Ne mugamba buli luki omwana yeeyongera okupeeruuka buli luki omwana yeeyongera Shalom leka nkubwe teriyo kintu kisinga kuba kibi. Bakukwata omwana oyo mulaba akolola nga kukwata omwana oyo nga bw'omulamu buto bwoti n'omulaba ng'agenda bw'ati. Shalom zenka mbeere ewakaawo nenkaaba ennaku yange ne ŋŋamba naye ki ne ŋŋamba Katonda senga nnyambibwa nze ne bwe nsigala nga nninga bwendi oyo omutono abeera nga alisitedde sina kyakyenjagaza nsi. Ne Shalom nakkiriza Katonda aba yakuteeka awantu nti wano woolina okuba yerevu waayikutadde woolina okuba. Wallahi Shalom sina mulimu gwe sikoze. Nze nakanikako. Kukanika okumanyi? Nze kukanika obukanisa ez'emmotoka za dizero. Omanyi gayi gwe bayita Kayiira dizero garage ali ku Lwesalaama oyo yasooka okukola emmotoka wano e Uganda be bantendeka okukanika. Nkoze emirimu mingi ne Shalom obulamu bugaanyi. Nze naalibadde nga ndibwe nti naye omuto oyo abantu bakutunuulira abantu fe ku mizigo gye tubeera batumanyi. Nagamba oyo mukwano gwa gundi mukwano gwa gundi mukwano gwa gundi. Balowooza oli bulungi. Ne balowooza oli bulungi. Bino bye twerimbalimba obulamu n'oyambalayo akasaati kumba akasaati okayina akasaati ko maze nako emyezi 6 okajjayo ogenda ku kisho. Sirina nnyo kyamaanyi Shalom kyenjagala. Nze olaba omwana saagala ssente. Nze gwe n'obeera gwe ng'olina omuntu n'agamba omwana oyo mumuleete. Nze ngenda mutwala saagala ssente njagala bulamu bw'oyo omwana. Kuba omwana oyo nina ensonga lwaki nti mwagana alibadde namwesonyiwa dda n'ogamba ayizulwa ekyajja kumuleke oba akutuka akutuke. Lwaki omuntu omwana omwagala nnyo? Mwana bewamu Shalom ebyo. Olajja kubuuza kiva ku ki oba omwana okulwala omutima babagamba kimwana okera baba muzaala waakyo? Bamuzaala bwatyo. Kati Shalom Mukama Katonda namala kuwa chance n'ogendako emulago ewali abalwadde b'emitima otegeera nti buli kirwadde tekiriiko myaka. Omuwere kati nkugambye olwo be bazaala nga balwadde ba mitima kati oyo bamuzaala mulwadde wa mutima tiyafuna bufunyi obulwadde bamuzaala nago. Kati ate oyo nayambibwa n'ava nayo mu ddwaliro kati olwo be bazaala bukole bamuzadde paka ne kaakati nga waali ng'ali ku oxygen nga bagamba okumujjako oxygen nga bamulongoosa bw'otumala tugimujjako bw'ati azikirirawo buzikizi. So mbadde nsaba abantu abali eyo abasobola okunnyamba. Bebe Cool namugezaako. Bebe Cool alina heart gundi. Nali namugezaako ku bantu abamuliko naye abantu bonna bonna nze kisinga okuntabula. Tolina nnamba Bebe Cool? Nagezaako okukuba ennamba ya Rasta nga Rasta ennamba tebagikwata nga banze nina obuzibu. Muweereze message ku nnamba yo. Bulina obuzibu buli bumu Shalom. Mu ati ono gwe tulimu omulaba. Omuntu ayanguyibwa nnyo nga waliwo omuntu akututteyo gwe aba takumanyi. Kati nga n'ontwala n'omugamba Rasta nga kyaliwo n'omugamba ono ABC. Twali bakyene maama album yatwawula. So Cool yanyigira kojja wange. Ne Bati njogeddemu ne Bati. Yogera ne Bati. Bati kuba Bati kyaliwa. Kati Bati gyasiiba. Bati angambye agenda kwogerako naye. So mulemereko. Wayogejjako ne Bulunyoke. Yagaana okukwata essimu zange. Kamutumukubireko wange. Teyagaana atazimanyi. Abo baserebu. Dindako. Bulunoke. Mukulembeze alina sako gyakulembera. Mukono. Mukono. Toli we mukono. Dindako. Kati olegeza abayimbi b'omukono bonna alina ennamba zaabwe. Omukulembeze ogaana okukwata essimu z'abantu okuwuliriza biki bye bagamba. Abika abeera ku kiboozi. Ne musingale message ku WhatsApp. Nga mwegayirira.
Bruno Kenga ayamba banyambe okulana Bruno Kebra yadde nankubirako emisana nsakut mbadde mu kamera gwe musime atwagala ano buya anko ki ekiriwo mbadde ne kakati nina ano musajja wange wamuyite Musikisaati alina omwana yalwala omutima Sharo abantu b'endwadde z'emitima ebyo nga batawaanyi zo sente nnyingi nnyo abantu b'ekiwozi ba 15 mutwalo tebaweza sente n'abaana bangi bantuukidde mutima biki naye nze ndwadde muganda wange okujjako omuntu ng'ali popira nga bw'onojja nogaa nti oba omwana waago ndisimuye omwana waago lwanga lwawe twasondya Jayden naye ku bantu abalala abantu beekunyako ebyo ebintu nakati ye kyabadde asaba abadde asaba platform nimwakanyikone Uncle Boni atera okuyamba senga abakwadde platform tusobola otandikira ne tukola drive palisi katugenda ku platform ey'amaanyi kyangina kukubira tulabe engeri tumplaninga kale Uncle kale ngenda mulemerako alisti Bruno ke ezo twasondera Jayden mire nzaire 10 na meka 17 nalaba basonda sente so tugamba mulemerako ku kibozi nga ne Uncle Bat in fact ne Jayden yogenda mu ddwaliro mubakulire yamutwala mu ddwaliro bangamba bebekulu bangamba so katwalina kwongera azikari subhanallah alhamdulillah Allahu akbar katuna kwesiga Katonda naye nga kyoba omanya bo bulamu bo bugenda togwamu ssuubi bana nzala wakati wenda ebintu bana olaba ngoba oba siddamu kuzaala wallahi nze n'ebintu kati mbeera ku TikTok nga ndaba story kanze ndaba nnyo Spark TV eyo enamuli bagaita agafeeyo Spark TV etinda amawulire gaayo balaganya amawulire gano agali community based story ziri mu bantu onaagala buyambi onaakola ki naye olaba amawulire ago bagasaanyeza ekiro osanya obutalya mmere oba notaza program ya lodge nena kyali wange twagenze naye Mulago tugenda nga alina ebifaananyi byenjagala nkubire ku bantu benjagala bisindikira koyo omwana twatuuseyo n'akaba amaziga kamera n'emulema kisukka anti luli mu kusooka kugambye omwana oyo bwe yasooka mu kusooka baide ne babitusi banyamba nnyo mu kusooka bo omwana oyo yasooka luli lwenkwaze ebifaananyi biri lwenkwaze ebyasooka omwana oyo yali mu woodi ye yekka olw'ensonga abasawo baŋŋamba oyo mwana ali delicate nti buli bulwadde bwonna bumukwata nti kati omugatta mu banna abalala kati bulwadde bulala bokola kipu kati n'abeera mu kalumu ke yabeerangamu nga ka mitwalo 5 buli lunaku era bitusi banyamba nnyo ku eyo ensonga ne puzzle yampayo ko kusentereza nyamba ogula eddagala biki kwa ne puzzle kyali wange ne bafano oyo nampayo kusentereza eddagala nga blood ogiro gatta ojegeera kati kuguno omulundi kizitoye sente za nade sirina wadde n'ekikumi kati nkulaga omwana oyo yagenze n'alwalanga mu nnyumba nina emitwalo 15 naye nkugamba ebigambo nayingidde bwe nti mu Mulago pa 15 zagenze okola eddakiika 3 nga sirina wadde n'ekikumi anti Mulago buli kimu kyakutowa sente buli kimu oba oyagala okufuna kyokola ki bw'ogamba nti olinde buladi teguggwa so mbadde nsaba omukulu Bebekulu anyambe Uncle Bruno yenna mwesibako era jjo nabadde ngenda nakuyisa bera katuka kwogera naye kati uzagera je cyane mesizo kugenda kuyisa bera ngoyo jjo na mujje mu kwogera naye Uncle Bebekulu ina Amber Heart Foundation balo bayamba ku bantu ba mitima ija kwogera naye ne kola ki ne nsaba n'abakulu Aji Yasini ndaba bayamba abantu Aji Yasini tayina buzone namba Aji Yasini buladi zezo ne namba zo ngamba zona furufiga zirina wakaje zesina namba Aji Yasini ne mulaba ayamba nani ajanyambye ko yamba ku sende nge mudoka etabuse anti kati mpuliriza zone namba yazimpa naye nkugambye waliwo ekifaananyi kyetaaga mu maaso gange gwe wayogerako n'Aji Yasini nakuyamba kati gwe g'amazima gali nti Shalom mu budde buno olaba onsinga okuba owakabi kireke ekyo kireke ekyo nkubuulira mulo
nkubuulira mulo onsinga okuba owakabi onsinga okuba owotutumu Shalom kati ngulagende onsinga okuba owakabi nkikulage mbadde njagala tunkikuume wano tutambule okuva wano okutuuka wali eri olaba abantu abagenda okugamba ku TikTok genda ku TikTok ya happy dad for kids omuweereze message mbadde nkusaba nze Shalom nze nakwagala nga tomanyi nakumanya nti nkwagala nze natandika okulaba ng'okola bino ebintu ne shoyo nze nalaganga shoyo nga mpostinga ebintu nabirabanga okitegeera nga story kyali wange nze wabula jesinga nze okuvala batandika okukola ebintu bino nze nyumirwa nnyo abantu abalina talent nolaba omuntu ng'alina ekintu kyalese mu community ya art ekibadde tekiriimu kiwajja n'ebintu byo n'enjogera y'ebintu byo nga bwe wali obyogera n'okola ki n'okwata abantu nze we nakwagalira mu kwagala nze nensalawo nenkola ebintu bye nina okukola nga gwe tobimanyi era ekyo kyekinemezza mu bwavu neetuminkiriza mukama abajja kusasula otegera kyenkugamba nti kati so bwe nkugamba nti tubale nti kati nze nkusabye obeere nange ku ttiimu enoonyeza kasente oba obuyambi bw'omwana ono bw'onnyamba ajja senigwe n'oyogera naye nze kankule Shalom nze ne bono ngamba nti buli lunaku obeerawo wanene nja kutambula nga nzijewo kubanga ekisooka epikipiki endeeta wanene pikipiki wali godigodi azina pikipiki nyingi nzijawo nzije yabwerere teriiko kumbuuza nti ki nga njivuga nga nzija wano wakiri ne nayogerako naawe eddakiika 5 tubalako omuntu gwe tukubira omulala essimu nga gwaki ali front kigenda kunnyamba nze sina kyeŋŋamba abantu Shalom soka tugende Bruno Kencha tulabe atusaliddewo ki kyamanyi kasana atuwa ekibuuzo people are going to pick interest bantu yali abaagala okuyamba wali abantu Allah bablessinze tukwateko kataba olw'enkya wali abaagala nzo gamba oli nga baagala ennamba ey'essimu bafune batandikira abaana Shalom Nation tufe namanyi n'amagye gange eyo Shalom 256 Nation bamenyera otuwa ku ssente twekwatekwatemu bannange mutuweeyo ku ssente Admi Rich Morgan Aisha Bebe Adija Kalungi mutusondeyo ku kasente awo bawangaliye obweru tulabe nga alisiti oba tugula oxygen kigazi bataba kyeyo oxygen tank tugula oxygen tank kala at least manye mbo efe twagigula kali so abagala namba y'essimu namba yange y'essimu eri 00777 073 46 46 81 81 96 nina essimu za MTN zokka sina Airtel eri 0777 077 46 46 81 96 96 amanya ereetaga Rachel Atwine so abaagala otuwayo ku ssente n'obuyambi obulala obanga olina connection z'olina so otuyamba kwa ku namba y'essimu eyo kyoba omanya kyensooka okugamba abantu nze ndaba wano wendi omwana oyo zirisane zenkugamba ze bambalira kwe kuli buli kimu simanya passport simanya biki simanya kerere yenna aliko ebyo nze sirina passport omwana talina ki passport byonna biriwo okwo kitegera kyenkugamba passport nno mutajjange have it travel out nja kutwalayo akolye kubya pasano kweza obwerere toyanziza kati njokizo nkutwale ali awo kyengera baya bagala ogenda osomera ebweru njagala genda kolera bweru naye nga abasinga bakwanye consultation ne bagamba nti zikole bwoti juza amunno bweti genda ekyengera mall obuze have it travel out esangibwawa babenga ate bakuyambako mu ntambula eyo genda obweru agala osomera ebweru scholarship banewe ziri mu university esinga China namwe abagala okusubula bakuguidinga bakubookingira hotel aye ticket zonna ne bakutambuza mu katala akenjawulo mu nsi yonna so genda ekyengera mall aba have it travel out bajja bakagenda kutwalayo bakole ku kya passport mayemba ate kiwedde kya passport toyanzanya genda tajja gana Uncle Joseph have it travel out njagala n'okwebazaamu omusajja Saalongo okola mu Japan katwe era juzi we nali emulago nga waliwo ebinnemeredde ne mukubira essimu ngamba Saalongo manyi bagala eddagala ya mitwalo 10 yangamba komaawo nsindikire namba y'essimu nangamba kakati bw'omali bwavuddeyo mu ddwaliro ojja funa olunaku ojje ku workshop so Saalongo naawe nkwebazizza waliwo abantu abanyambako Shalom
abantu bange banyamba Joyster Fashions waliwo omusajja wange oweye empigi muzeeyi nanyini Cambodia events naye anyambako kugamba sijja kulimba nti omwana oyo yeetengeredde ku nze nganze era ne Jofulu Figa kingambe nangamba oyo omwana tomusobola ne mugamba gamazima sikola ki kimusobola bayaŋŋambye gende wabbalamu ne mugamba mbadde nsaba onyambe tugende ffenna naŋŋamba abantu nabakowa naŋŋamba daba nangereza ku puzzle naŋŋamba laba bano puzzle bona banzizeko banvumye bakoze nakowa abantu andiza mpita linnya lyange naŋŋamba Abudu tambula va wano ntambula naye nga yannyonnyodde naŋŋambye n'ensobi gye nakola nagezako okumunnyonnyola naye yabadde munyiivu kuba namusinganya era munyiivu nentambula nenkola kinenvaawo naye nga nze Mama Flower sininako buzibu era sisobola namubeerako na buzibu wadde olunaku n'olumu kuba nze mu nsi sirina kyendi. Mama Flower yakoowa abantu bamudisappointinga abantu bamudisappointinga so Shalom mbadde nkusaba nga ompadde platform eno onzikirize nkuwa obuzibu nze onkwasaganyizeeko ku nsonga zino gamazima zo ngenda kutwala wa Havi ngenda kwemera ne Uncle Bruno ngenda mulemerako bebe kulu bati agenda kutwala bati angambye agenda kuntwala Minister Balamo sina connection yonna siwe na office ye weri era surprising era okusippia simanyi office ye weri simanyi wasangi bwa just nange aja sina namba ye singani na stand wadde gamba nje namba njikuwe jimpe niteke mwana ngenda jikosindi oja jimpeza nenga njakoga nenga sina namba ye nenga mula ku TikTok akwesa wa happy daddy for kids I don't know something of that kind that akwesa ku TikTok so tuga kwataga nampala tujaba tufuna update tujaba toga na tuyambieko thank you so much atera na abasobola okutuukirira no bakutuukirire bane mu nyambo omwana oyo nsobola okubako ne kyenkyusa damo so namba yesimu ngatusibula namba yange yesimu eri 0377 ezo namba egundi yaffe bannaye bibyo byemulaba paplaza ffe namba eri 0377 46 889 0377 46 etamanya galwe kyatwine eno kati luno papula lwaba agent kati luno lwe mulago kati no balumpa ku review now outlet left ventricles deep transpose great arteries bannaye bintu ya lulimi mbireke kale tugasukano ese mubeere bulungi mweraba ali toyanze